Fena Media tudege tuvudde kuba mujje tuzeyo media Fena Media gye tuvudde tuddeyo nsaba tudege tuvudde tuzoominga buzoomezi. Let's go back. Full soldiers ekyo tukikole bakuladi. Full soldiers tukikole bakuladi. Full soldiers tukikole bakuladi. Awali muganda we webale kujja webale mukwano tubeere bakakamu ne babasengubuga yatuukanga era muwogana mutyo tumulabanga esigiri yali benzi Charles James Omukubi yatufanga era mukola mutyo beebaza omukwano gye mulaze omwagala wamwe atuuka naye tubeere bakakamu. Kakamu Pastor Simeon Kayiwa ayongera tukubiriza okubeera bakakamu Kereziya nyaniriza ku lwange Reverend Father Henry ne Brother Eric embeera gye ndi mugiraba Kereziya entabuseeko otumaliza ekitundu kino fena tukiryaligalo bikapeti era tutuule ekitiibwa abagenyi abakulu kati nsaba media fena tuddeyo tutuule fena tuddeyo gye tuvudde fena media tuddeyo gye tuvudde kuba mujje tuzeyo media Fena Media gye tuvudde tuddeyo nsaba tuddeyo gye tuvudde tuzoominga buzoomezi. Let's go back. Full soldiers ekyo tukikole bakuladi. Full soldiers tukikole bakuladi. Full soldiers tukikole bakuladi. Awali muganda we webale kujja webale mukwano kibadde kikakatako awali sabako tukakane katukakane ekiseera kino tuyita tukakane twogere tuwaniriza omusumba Wilson Bugembe naye atuuse
ago gonna ge masanyalaze g'embogo yamugamba nti ojjanga n'osaba eka oza yaddemu mugamba kati nsaba mukakanya